Ojogerako ekigwenga anti Mase bangambye wagyetegereza nnyo era mu kugitunuulira ojogerako otya? Nze kyenjitunuuliramu kyenjogerako nyiza ojogerako nti kyebayanjudde mu bantu abantu kyebatutwala batugambye nti Katsi yakoledde oyo omuwala bazidde nga mukwana Caroline Maka nga mukwano gwe nze ngamba abantu kyebatutwala tuleme basala ebigambo kitegeeza balimba amwagala girlfriend we tubamalako eddembe lyabwe tubasanyukireko nti basobola okubanga bakole omukwano oyo omuwala gwayina eri Katsi kitegeeza tegeera Katsi ow'omunda omukwano teguyinza kusukawo kuba just a friend chemistry neyeyongera ekirungi tibona abantu bakulu kubanga oyo mwana asuka emyaka 18 rupe ayina n'omwana yazaalako agisukka ate talina kyatamanyi ne Katsi muzadde so bo be bamanyi kino kye batwadde kye tubatutwala bwe banaleeta ekirala awo nakyo tunaalaba ekyo tunaaba tusanyukirako ekyo kye baleese naye saawa zino nze siri musanyufu n'abantu ababasalako ebigambo so okumukolera akabaga nga mukwano gwe n'atakakolera yali mukyala we Fiye kirekawo obufumbo kirekawo mukwano gwe ne Fiye oba kiragira dda nti Fiye yamwesonyiwa? Nze ngamba bukya tubeera ku nsi oba bukya tubadde tulaba Katsi teri muntu we yakoledde ebirungi byenkana bya Fiye mukyala we kiyinza oba nga teyamukolera nga byeyamukolera bisinga ekyo kubanga yamukolera ebintu bingi ebirungi okitegeeraye so nti ngamba nti bwe tuba byakugeraageranya era mukyala gwe gwakyasinza okukolera ebintu ebirungi wobeera ng'olina omuntu gw'olina mu relationship nga otera nnyo okukola ebintu ebimunyiiza kitegeeza nti emikisa gyamwe egyokwawukana gibeera kumpi nti wadde Sasha Brighton naye serebu naye naye alina olukusa olukola ki olwawukana n'omuntu singa abala nti takyamuwasanyiwa takyamutegeera kubanga nze kimanyi ekyazimba omukwano gwa Shonga ne Sasha Brighton kwali kutegeregana baali beetegeera ate nga beeyagala kitegeeza mu abo ababiri waliwo yava ku mulamwa n'alumya munne omanyi bino ebintu by'omukwano banga oli mwami wange nga nsobola okugamba n'ompulirira naye nga kino kinyiza n'okireka nange ng'oli mukyala wange nange naba naye Sasha buli bwebeera ku ssimu abantu abakuweereza obwo bumesejo bwenda bwe busuuka ku bizinesi kuyimba bunyiiza n'otabuleka kitegeeza nti omuntu oyo bogenda mufiirwa ne Shonga buli omu alina okwekuba mu mutima nga tanaba kugenda mu relationship endala kubanga ne Shonga si ye mwami omukulu tasobola kukola ki kufuna mukyala ne Sasha naye muwala muto naye nga kyenandibadde mbasaba wakati nga tanaba kugenda mu relationship endala basooke beebuuze ekintu kyaffe twakitandika bulungi kyali kimaakinga butufaali bamaakinga twali tukiruse bulungi kiki ekyakireetera ate okuggwa ne twawukana kati bamala nnyo okimanya basobola okutuula ne baddawo bonna okitegeeraye then ekirala nti bajjewo okwematira mu mukwano nze bwe ntunuulira omukwano gwabwe waliwo yanyiiza munne naye ate omulala ne yeematira sijja mwegayirira sijja mukubira oba sijja mugamba nti bino tubireke oba oli n'agamba nedda sigenda kola ki sigenda kuleka kino kimanyi nti kinyiiza Shonga sigenda kireka ne Shonga nalusi nakola ebikola ki ebinyiiza Sasha kati bombi bennyini mukwano gwabwe babanga bali munda bakyeyagala balina okwejjamu okwematira ne beezuula byabaleetera okwawukana ne baddamu ne bakikuba nateera kubanga teri mukyala mutuukirivu teri mwami mutuukirivu okuggyako nti basobola okuddamu ne bakikuba nze bwe ndaba bwebanga bakyasobola munda yaabwe kirekawo kariya z'abaawo so kati afunye Shonga neira nekigwerawo kirekawo music kariya ye nga wotunulira emabegako twali twogera ku nsonga za kemisira tutunulira music Alhaji Kasita Mota music nolaba nti yaseriba so ono music we kigenda mulekawa otoli abadde omwami ate ye manager naye yankubidde akayimba wadde tekanafuma naye nze kanyumidde ekyo kisooka omwebaza akayimba ke kadde kalungi ke yakubye kayimba then kyenyinza okugamba ku ekyo nze manyi nti buli muyimbi yenna okubeera ow'amaanyi omukisa guva eri Katonda osobola okwawukana n'omuntu n'ogwa osobola nga toyawukanye naye nga mukyali mwena era n'oyimba nebikola bitya ne bigaana so mu kuyimba kwe asigale ng'atunulira Katonda kubanga ye Katonda yamanyi omutima gwa Sasha okitegeeraye yamanyi lwaki nkwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi w'enkola ya video channel yaffe eno naddala streaming live mu nsi zonna Abu Dhabi, UAE, USA, UK n'ebifo ebyenjawulo naddala nga temuli mu ggwanga Uganda oba ne mu Africa ne mu nsi eziriraanye za East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. Of course I Makaiko the Producer Rupi. Yes, anjagala bebazo kuba nti mukonye kadao kati tuyingira kumpi emigga ebiri ku esatu so kitegeeza tukuze watu engero kubanga tukola atenga amaanyi mangi nera kusima eri mwenti n'ebintu gye tukola so olunaku lwa leero as usual tuze tukola recap ya week nga tutunuulira ensonga ezezi trending ezezitambula mu batutu mufuna ddala mitu ebyokubuulira n'ebintu ebyokugunjula bannabitono baba
abatumufu mu industry ya entertainment at large. So nakulwaliro tuze tuleta and master, this is not the first time nga tuogera na iso. Nakulwaliro ndekatako kubanga mwaniriza ku channel ya Feno yenkola video. Kogala ne Kasavu Kanyamajeri eyo agamba ati muganda wange Mama Brighton Alan Cruz omulimu gokola gwa mayi ne muganda wange Station House Girl Lawrence large upon yourself kogata ebipya 256. So chakabinyo so mumbere na Antmasi obulamu bugamba kisabuze kubajiko nabaje kubili obulamu bulungi baramusiza nnyo abagiriko abagyekuumiddeko abafollowing abakomentinga abasharinga bambi abasubscribinga bambi mwena mukola kyamaanyi nnyo mbagala nnyo mwebale kuwagira. So tutabadde weekend eno bingi ebize bitambula tusoke embeera ya Sasha Brighton ne omukulu Albert Shonga oluvanyuma lwa Shonga ono kuba nti ya divorcinga waba ayawukana ne mukyala we Dorothy Shonga naye embarkinga mu kintu ky'okuba nti ayingira naddala entertainment ng'ovudde mu kiri ekyokuba socialite n'afuna mwana muwala amanyikiddwa nga Sasha Brighton. Tutandikira awo yali move ntuufu Sasha Brighton ne Albert Shonga okuba nti bakwatagana banga bali wamu. Kiri bwe kyabanga kyali kiganye byali bitufa omuntu bw'oyawukana n'omuntu obulamu balina kumuvinga ono oba olina okugenda mu maaso ate kyenzijukira nawujjuka nga Sasha Brighton agamba ye bwe yafunira Shonga already omwami yali yafuna dde obutakanya ne mukyala nga tebabeera bonna so nga nti yali si mukyamu kubanga yasanga omuntu ng'akoze eki ng'olwedde alina obutakanya ne mukyala we Aungama yali talina kubuzibu bonna. So yali okay. Sasha Brighton ono agenda ofuna Albert Shonga nga adropinza abasajja abawera abasatu. Ya dropping omukulu wa Lukaga. Na droppinga muganda wange amanyikidwa nga Big Guy. Ne ngambo ne zimugwe kusaako ku yali mu camp yali goinzo okuita papa we yamuleta music amanyikidwa nga Geoffrey Rutaya kugata ne Big Eye Professor agenda okuta Shonga nga n'oluguudo lwa Kenzo balowooza nti Kenzo naye liko omuntu we. So wano ani yali omusobya ani yali alemereddwa okuba nti bakwatagana na bonna. Nze mu kintu kyenyinza okugamba nze ngenda gamba ku kyemanyi singa kiri ku sayidi yange nze omuntu gwe mmanyi nze simanyi basatu mmanyi omuntu Shonga kubanga Sasha yali avuddeyo nakola ki n'agamba ye muntu gwe bali wamu muki mu mukwano mulaavu sina muntu mala gwe nalindabyeko nga yenga ayatula nga agamba nti nze mbadde mu mukwano ne Walukaga oba ne gundi sibirabangako ng'akola ki ng'abyogera so nze mmanyi omu kyenyiza okugamba nga baawukanye Sasha Brighton mu interviews esobola okubaako naye ezimu ku mameka eraze omukwano gwakoma alina okweyongera ye ng'omuntu olunaku lwaleero anoonya kituufu Sasha Brighton akaseera kano nga bakawukana ne Shonga anoonye nze saalabye ntanoonya nzomaye ebintu byawe bombuuza kubuya nze bye nalabye mu kamwake nalabye ng'akolako interview ne Ibra Lujja ne Ibula ndowooza babona saalabyeko ng'agamba nti noonya okuggyako yagambye nti in case akaseera bwe kaliba nga katuuse ye muntu gw'ayagala lwabanga bw'omanya ebintu naye ebya social media buli omu avaayo n'ayogera n'ajubisa anoonya naye teyagambye nti anoonya yagambye nti akyayagala okolwa ki okuwa obudde ennyimba ze okuyimba n'emirimu gy'emirala gy'akola okuggyako yagambye akaseera bwe kaliba katuuse yandyetaaze ng'omwami ng'ali mu kiti bwekiti bwe kiti so mukwetaaga omwami ng'ali mu kiti bwe kityo kirekawo bano baza aganze oba bazaabeerako nabo omanyi bino ebintu by'omukwano kankubuulire nze mbiyita asanyusa mutima byo nzija nkikugamba singa nga mbeera nga ndi nawe mu mukwano nga ndaba nga tukkaanya kubanga ekisinga okukuuma omukwano ne gutambula ne gweyongerayo kuba kukaanya nti otegera antimasi ow'omunda kiki ekimunyiiza kikyasinga okwagala singa mba njogere ne ex wange kimunyiiza okutegerayo singa mba ngina byenkoze bimunyiiza so buli wobeera ng'olina omuntu gw'olina mu relationship nga otera nnyo okukola ebintu ebimunyiiza kitegeeza nti emikisa gyamwe egy'okwawukana gibeera kumpi nti wadde Sasha Brighton naye serebu naye naye alina olukusa olukola ki olwawukana n'omuntu singa abala nti takyamuwasanyi oba takyamutegeera kubanga nze kimanyi ekyazimba omukwano gwa Shonga ne Sasha Brighton kwali kutegeregana baali beetegeera kye nga beeyagala kitegeeza mu abo ababiri waliwo yava ku mulamwa n'alumya munne omanyi bino ebintu by'omukwano banga oli mwami wange nga nsobola okugamba n'ompulirira nenga makino kinyiza n'okireka nange ng'oli mukyala wange nange ne abanaye Sasha buli bwobeera ku ssimu abantu abakuweereza obwo bumeseji bwenda obusuuka ku bizinesi kuyimba bunyiiza n'otabuleka kitegeeza nti omuntu oyo bwogenda mufiirwa kati mu bo babiri Sasha ne Shonga buli omu alina okwekuba mu mutima nga tandaba kugenda mu relationship endala kubanga ne Shonga si ye mwami omukulu tasobola kukola ki kufuna mukyala ne Sasha naye muwala muto naye nga kyenandibadde mbasaba wakati nga tandaba kugenda mu relationship endala basooke beebuuze ekintu kyaffe twakitandika bulungi
kyali kimachinga twali butufali bamachinga twali tukiruse bulungi kiche kyakireetera ate okugwa ne twawukana kati baba nnyo kimanya basobola okutuula ne baddawo bonna basobola okutuula ne baddawo bonna okitegeera then ekirala nti bajjewo okwematira mu mukwano nze bwe ntunuulira omukwano gwabwe waliwo yanyiiza munne naye ate omulala ne yeematira sijja mwegayirira sijja mukubira oba sijja mugamba nti bino tubireke oba oli n'agamba nedda sigenda kola ki sigenda kuleka kino kimanyi nti kinyiiza Shonga sigenda kireka ne Shonga nayo sinakola ebikola ki ebinyiiza Sasha kati bombi bennyini mukwano gwabwe babanga bali munda bakyeyagala balina okwejjamu okwematira ne beezula byabaleetera okwawukana ne baddamu ne bakikuba nateera kubanga teri mukyala mutuukirivu teri mwami mutuukirivu okuggyako nti basobola okuddamu ne bakikuba nze bwendaba bwebanga bakyasobola munda yaabwe kirekawo kariya za muyimbi nga Sasha Brighton kuba waba azze amenyebwa emitima naddala musically abaddeko ne Big Eye n'akumumenya walukaga n'akukutamu awo so kati afunye Shonga neira nekigwerawo kirekawo music kariya ye nga wotunulira emabegako twali twogera ku nsonga za kemisera tutunulira musically Haji Kasaya Mota music nolaba nti yasiriba so ono music we kigenda mulekawa Otoli abadde omwami ate ye manager naye yankubidde akayimba wadde tekanafuma naye nze kanyumidde ekyo kisooka omwebaza akayimba ke kadde kalungi ke yakubye kayimba then kyenyinza okugamba ku ekyo nze manyi nti buli muyimbi yenna okubeera ow'amaanyi omukisa guva eri Katonda osobola okwawukana n'omuntu n'ogwa osobola nga toyawukanye naye nga mukyalimu naera n'oyimba nebikola bitya ne bigaana so mu kuyimba kwe asigale ng'atunulira Katonda kubanga ye Katonda yamanyi omutima gwa Sasha okitegeera yamanyi lwaki ali bwatyo yamanyi lwaki bayawukana yamanyi lwaki alina okusigala nga blessinga babanga teyalumya muntu gwe yali amuwadde good Samaritan we babanga teyamulumya nze kyemmanyi nti ajja kusigala nga agenda mu maaso naye babanga yamulumya Katonda asasula amina so mu mbeera eno weekend yenyini sire gye tukuba amabega ebaddemu ebintu bingi mu kutunulirako amabegako tubadde n'embeera ebadde training amabega kawe ya muganda wange MC Katsinga ne Caroline Maka embeera eyo gyogerako kigwe nga Antimase baŋŋambye wagyetegereza nnyo era mu kugitunulira ogerako otya nze kyenjitunuuliramu kyenjogerako nyinza ogyogerako nti kyebayanjudde mu bantu abantu kyetubatutwala batugambye nti Katsi yakoledde oyo omuwala bazidde nga mukwana Caroline Maka nga mukwano gwe nze ngamba abantu kyetubatutwala tuleme obbasala ebigambo kitegeeza balimba amwagala girlfriend we tubamalako eddembe lyabwe tubasanyukireko nti basobola okuba nga bakole omukwano oyo omuwala gwayina eri Katsi kitegeeza tegeera Katsi ow'omunda omukwano teguyinza kusukawo kuba just a friend chemistry neyongera ekirungi tubona abantu bakulu kubanga oyo mwana asuka emyaka 18 rupe alina n'omwana yazaalako agisukka ate talina kyatamanyi ne Katsi muzadde so bo be bamanyi kino kye batwadde kye tubatutwala bwe banaleeta ekirala awo nakyo tunalaba ekyo tunaaba tusanyukirako ekyo kye baleese naye saawa zino nze siri musanyufu n'abantu ababasalako ebigambo so okumukolera akabaga nga mukwano gwe bukwano gwe n'atakakolera yali mukyala we fiye kirekawo obufumbo kirekawo mukwano gwe ne fiye oba kiragira ddala nti fiye yamwesonyiwa nze ngamba bukya tubeera ku nsi oba bukya tubadde batulaba Katsi teri muntu gwe yakoledde ebirungi byenkana bya fiye mukyala we kiyinza obanga teyamukolera nga byeyamukolera bisinga ekyo kubanga yamukolera ebintu bingi ebirungi okitegeeraye so nti ngamba nti bwe kiba byakugeraageranya era mukyala gwe gwakyasinza okukolera ebintu ebirungi kyenyinza okugamba so abantu abatunulira emusikasi ovayo okuba nti yalangirira status center alayika nga mulwadde wakawuka kano kifaananyi kiki ekireka eri Caroline Maka nze ngamba ye ng'oyo omuwala omuntu amutegeera muntu mulungi bw'aba asobola okuvaayo mu lujjudde akkiriza nti oli mukwano gwange kitegeeza yamanya nti ensi egenda mulaba mu kiti ekirala ensi egenda mwogerera naye n'asalawo nagamba nti ono ye mukwano gwange nze ngamba nti muwala mulungi era mesagi gye nsobola kwaba abantu bayagala oluusi ebyaddala ebyalaavu n'abamwagala basigale bamurespektinga kubanga abalaze nti ne bwanga oli mu mbeera ki asobola okubeererawo mpaka lasiti so muwala mulungi munda mu ye muntu asobola ogumya buli kintu olw'omukwano gwe mulina enjawulo so nga tumaliriza ku nsonga y'okuba nti ibadde mu wiiki naddala emu kubiza ebitambula waliwo embeera ya mukwano gwaffe mu art amanyikiddwa nga Evelyn Nakabira oba abasinga bamanyi nga Evelyn Lagu eno erinnya eryamutuumiwe yali omwami we eyamutuuma erinnya eryo nga nina akasente weekali nga ne Lagu kitegeeza ndowooza ekintu ekyebbeeyi ekintu ekyakabi ennyo ekyomuwendo South Sudan erinnya lyeyamuwa nga wonaagamba my princess oba my queen so South Sudan gwe kitegeeza so mu mbeera eno njaga tutunulira embeera ya Evelyn Lagu nti ayetaaga ensigo taata w'omwana avaayo agamba omwana talina kugaba nsigo
nze ensonga gye nsobola okwogera ku nsonga eyo mwami Lupe nti nawuliriza bulungi ka audio yako kyo kati wekiri kyenalaba oyo Evelyn kyayogera nti okukebera omwana ebisaanyizo ebikiriza okuwa maama w'ensigo biri expensive kitegeeza yateekamu sente nyingi process weetuuse kati newandibaddewo omuntu omulala asobola okuwa Evelyn ensigo nga si mwana we era kyetaaga sente kitegeeza omukyala zatakoze eki zatalina onfunaye naye bwe kibanga abasawo batunulira ne bala nti bw'abavuddeyo n'amuwa ensigo tekirina buzibu nze ku lwange ngamba ndaba kiba tekirina buzibu ate singa wabaayo omuntu omulala nga ali wiringa okumuwa ensigo nga nezo sente eziro ezikola obusobozi ku bintu ebyetaagisa okulaba nti bimakinga n'ensigo ya Evelyn omwana amuleke kati biri onfunaye nti bwe wabaawo sente ezisobola okukola ki ezisobozesa Evelyn nabo okuddamu okukebera oyo omuntu omulala ayakiriza omuwa ensigo omwana amuleke bakebereyo ki oyo omuntu omulala yabamuwa ensigo kubanga omwana ayina omu omanya akana nawulira nga bagamba akana ayina kamu so kiba kya naye bwabanga tewali kataakole ki aba talina kyakikolera okugyako tejja kugamba kulagu nti asooka buuze bulungi ddala abasawo singa baba bampadde ensigo ddala ngenda banga ndi mulamu kubanga ebyo ebintu by'ensigo munayiza ogamba nti kebera ensigo naye bwamala okuwaayo ensigo ate nibagamba nti nekino nakyo kyaganye kugamba ate ngaolinga abonabonera bwereere bayinza obutakugamba direct naye ngaogenda okubalabalamu kitegeeraye kati asooke yeetegereze lwaki ensigo eyo yalwala so taata w'omwana mu kaseera kano mutuufu okukugira mutabani we atanaweza myaka 18 abuzaako just emyezi mitono okuba ngaakona emyaka 18 mutuufu okukugira mutabani we obutagaba nsigo kiyinza oba nga kimunyiiza oba nga si kirungi naye bwaba nga ddala kimuluma ke kaseera kubanga yagamba nti yalabiridde omwana we kati ate naye yeekwatirire akwate sente za Evelyn zatadde mu mwana oyo mukebera ensigo baziteekemu oyo omuntu omulala yakiriza okuwa Evelyn ensigo asevinga omwana we onfunaye omusajja omwami tata w'omwana anoonye sente aziwa omuntu mulala bamukebere yabawa maama w'omwana w'ensigo bw'aba nga tazirina ngwate maama we naye agamba talina sente zasobola kuteeka muntu omulala okusinziira process weetuuse n'omwana we aleke omwana we maama w'ensigo embeera bwetyo bwebadde wiiki eno ye Aunty Mercy wano tuli ku Fashion Lane bagiyita batya nera baagala okuba nga babatungira ebintu ebyenjawulo abakusanga bate bakufuna batya nga tudduka bagiyita Power of Dreams Fashion tukola ddiko omulungi tukola fashions tutungira abaami abakyala abaana abawala tukola party dress changing dress gowns ate tuyigiriza n'abaana okutunga buli kyonna ky'abayagadde ng'olina baby shower olina birthday olina embaga osobola okuntuukirira n'enkukolako bulungi nnyo Aunty Mercy wano ku Power of Dreams Fashion Lane wa Fashion House so I'm Icon Deposit Rupi yes njagala nnyo okubeebaza n'abatugobera ali ku 9 nga tubala ennyimba esinza okwokya bweki ne wali ku munyinyi y'eggwanga olunaku lwa Mukaaga program ekigunda ku muyimbi ng'oyagala kye bayise audio okukolera audio mulungi video ennungi okuwandikira oluyimba olulungi nekibayita on ground distribution ne promotion Majestic Mutaasa amabala n'ebisigadde of course tugoberereko nakadaako noonya oba hit nga ku WhatsApp number yaffe eyo kibe nga kitambula of course wali ku Star TV tubawo olunaku lwa Mukaaga nga tukikwasaganya obulizi lujja DJ Moginange then Sunday Bani Stickman Musudani ku 9 Metro FM nga mbali nyimba kubanga tubali nyimba esinga okwokya mu kibuga Kampala so mbagala nyimba ddala mukone kadaako tukwatagane next time